Njagala nnyo okwebaza Palamenti ya Uganda. Kirungi nti ababaka bamu bali wano. Honorable Kirumira, Honorable Sekitoleko, ne Honorable Sewanyana, Alan Mayanja, Sebunya. Ate ku makya tubadde ne Honorable Sara Najjuma. Mwebale kubeera Kitole ne mugoba endagaano ya Vinci. Mwebalire ddala era mubakubire mu ngalo. Oyo munnaffe ye musiga nsimbi atalina nsimbi. Ye musiga nsimbi atalina kyamanyi wadde n'akamu ku Mmwanyi. Kaakati omuntu atalina nsimbi nga musiga nsimbi, omuntu atamanyi bikwata ku Mmwanyi, abaffe kiki ekimuyingiza mu Mmwanyi zaffe? Kambuuze ekimugaana okujja ebulemezi agule yakataka asimbe Mmwanyi ezize ye ne zaaba atwala ebweru kyeki? Yajja ebulemezi ne mumume ettaka peneti? Mumuguze Mmwanyi, mumuguze ettaka, ye alime Mmwanyi ze, ye asuubule Mmwanyi ezize alyoke azitwale gy'ayagala, oba azitwala Pantagoniya y'anaamanya. Awo nno neebaza ababaka bano, ate okuyimirira awamu Kitole nga temutabiikirizaamu bya bufuzi ne mumanya ensonga ekwata ku muntu owa bulijjo, omuntu abeera eŋŋanjo gye tubadde tubayitayo ŋŋanjo, oba emagere ewa Timothy Semyano, oba Sebitosa abeerawo Nyanja, omuntu owa bulijjo omulimu gwe gwakola. Nagenda ne neebuuza nti abaffe okulima Mmwanyi kufaanako kukwata emmundu. Bano batuwagaza ati w'emmundu anti bamutwala ntyajo, wagijjeewa. Naye n'omulimi w'Emmwanyi, omuntu ayagala okunywa kaawa ow'eddekende nagwo gwafuuse musango. Awo nno Emmwanyi gisimbe osirike.